When General David Muhoozi, the State Minister for Internal Affairs, appeared before a parliamentary committee and said it is mandatory for security people who are in operations to identify themselves, Muhoozi Kainerugaba immediately tweeted saying it is not compulsory. They don't have to identify themselves. Please, everybody must understand that there has been a coup in Uganda. Mr. Museveni has grown very old. He has unleashed his son onto the country, and the son said his tutor is President Paul Kagame. He has said it also loudly that President Kagame has killed enough people. He, Muhoozi, has killed only about 30,000. He wants to kill more. So you guys understand what we are facing now. I said 3 things are going to happen in Uganda: prison, Chiboko, and exile. This is the new era of a new CDF, one that Uganda has not seen before, who command. Sinkulamusiza nnyo mukwano gwange webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Awo wennyini wetugenda otutandikira. Bw'atannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ku nteeseganya ezigenda mu maaso mu ggwanga. Buli omu tolina osobola kwewalira bigenda mu maaso mu ggwanga, kati buli muntu w'atuuse yeetaaga enkyukakyuka. Kubanga tunuulira ebibadde bigenda mu maaso mu by-election ezibadde wali mu Kawempe North. Ngulowooza bino ebigendwa bibaddeko ki era kibadde ki? Honorable Ssemujju Nganda avuddeyo n'akuletisizinga General Muhoozi Kainerugaba. Agamba nti nno Mwami Museveni tumulaba kati akuliridde emyaka. Ate nga n'omuntu we yali ayagala okusucceedingisa okusikisa obukulembeze ye Muhoozi Kainerugaba. Era nga Muhoozi Kainerugaba bulijjo akyogera lwenye nti bo ne munywanyi we Kagame bassa abantu nkuyanja. Ate era ng'emitima gyabwe gikyawulira bayoyo okutta abantu abalala. Era gy'abyogera ku social media General Muhoozi Kainerugaba wage nti nno assa abantu bangi naye akyawulira nti Mukama Katonda we amulagira asooka ddeyoko ku bantu abalala. Kakati ebyo bikulaga ki? Bikulaga ekigenda mu maaso. Era agambye nti nno ebintu ebigenda okwapeninga mu ggwanga ebiseera kati bino ebijja kwe kusibibwa, kuttibwa, okucunyizibwa saako n'okubuzibwawo mu ggwanga. Ngwe mukwano gwange ali yampuliriza. Agambye naye nga bino byonna biteeketeeke. Era tulaba nga General Muhoozi ajja yenyumiriza mu bana abasajja ba mask men abajeeti bazibatondawo ng'agamba omulimu gwe bakola agwenyumirizaamu nnyo. Kitegeeza ki? Nti ebikolwa byonna bigenda mu maaso biri funded by the Chief of Defence Force owa UPDF. Ate era ne bwe bamuyita mu parliamentary committee twalaba nga teyakiikayo. Ebyo Ssemujju Nganda byabadde agezaako okwogera. So tulina okwetegereza ensonga zino n'okubeera obulindala ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga. Abandi mu diaspora mbalamusizaako mwebale kwekuumira ku mayingo gano mikwano gyange abampuliriza. Mbaagala nnyo n'obubaka obukamu balekereko. Yes, oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda.
Dani ku airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative wo, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.